Abantu abakubiddwa amasasi kwe kuli Tushabe Edison, Baziku Wenji, Matovo Jackson, Bashir Musiramu ne Ivan nga bano bonna batuuze ku kyalo Bukoba mu ggombolola y'e Nalutuntu mu disitulikiti empya y'e Kassanda. Bano balumiriza abapoliisi bano okubajja mayumba gaabwe mu kiro ku ssaawa 5 ng'ekibakwasa z'enkaayana eziri ku ttaka ly'abakaawonawo erikaayanira omugagga Samuel Muzuni. Chairman waffe yabadde aba wagenda omuyita Oso we yagambye ddala olwo tuleese okutandika okukuba amasasi basoose kukuba amasasi 2 mu bbanga Osi mwennyini yakutemu n'agakuba mu bbanga yamaze n'ayingira emmotoka ye gy'alina ey'obuyonjo n'akwasa munne emmundu kwe kutandika okukuba amasasi kuba abadde awo nadde nyambadde bootusi mweriayi sinagenza okuweera bootusi yonna ng'ejjudde omusaayi nabo bakubye amasasi yabadde ediso kwegombolola n'egumu na Osi batuujeyo Bukoba poliisi yajja kutunula ssaawa 7 z'ekiro n'etuleeta wano Mubanga twatuuze Kakungu poliisi twasanzeewo Osi n'agamba yabadde ayagala kutta busi naye twawoze. Wilson Tuzaalirwa ng'ono yalabirira abalwadde bano agamba nti poliisi esindikibwa omugagga ono okubatulugunya olw'ettaka nga kati ayagala abakulu mu poliisi okubataasa ku mbeera eno. Ebya poliisi byatusobedde kubanga poliisi gwe yandibadde tuyamba teyatukubye kati ffe tunakola tutya. Ffe tulina okusaba obuyinza obusinga kwabo batuyambe ku nsonga eyo. Omwogezi wa poliisi atwala Wamala Region Norbert Ochom akakasizza nga bwe bakutte abasirikale baayo 2. Era bakuumibwa emubende ku poliisi. Twabaguddeko omusango gwa attempted murder ku ssaawa eno okunoonyereza we kugenda maaso. Waliwo n'abalala ababadde nabo be tuli kunoonya nga Giso w'ekitundu ekyo ne eyabadde crime preventer coordinator ku sub-county naye yabadde n'abasirikale bano nabo tubanoonya. Kyokka ono agamba nti babadde ku bikwekweto byabwe abatuuze ne babalumba. Ne babaako abantu 3 be bakutte ne baagala babatwale ku police station naye abantu abatuuze ne basalawo okubalemesa okubatwala. Mubende y'emu ku disitulikiti ezisingamu obukuubagano ku ttaka.